Mbaniriza ku mukutu guno Olulasangeye Online TV. Omukutu guno gwa lulimi Luganda, gwa buwangwa, ebyafaayo bya Buganda n'okumanya era n'embeera z'abantu oba ebitukwatako mu Buganda yattu. Nze musomesa Munnabusiro Sava Bosa Musisi Omulasangeye Sengule wa Radio Simba omwaka 2022. Essanyu lye nnina likirako lya Mokiwa Nakatansense kubanga natebyetebye ate nenzirako eka era ndi waka wano ku kyalo Kasudde mu muluka gw'Ekyengeza eggombolola Mutuba gumu Masuulita essaza lya Ssaabasajja ery'e Busiro. Ndine taata era ngenda kumubawaako ababuuzeeko tunyumyemukko mu mboozi ey'akakandaggo ate olunaku luno olwaleero era ali wano ne bazzukulu be mu mbeera ey'enjawulo mubaleeteddeko ate nga tunyumyamukko naye nga sinnatuukawo awo kumubawa kambanjulire ebitabo bye nawandiika. Ebitabo bino nga bitabo mwattu birungi nnyo era nga nsaba ggwe wenna atulaba ebitabo bino obyefunire kubanga bitabo bya nsonga nnyo ddala bw'obanga oyagala okuyiga olulimi lwo Oluganda n'ebyafaayo okutwalira awamu. Ekitabo kino Olulasangeye nze nakiwandiika. Ekitabo kino kinoonyeeko kubanga bw'osobola okigulira abaana oba ggwe okyegulire omuzadde ne ku ssomero ab'amasomero osobola okwegulira ekitabo ekyo. Kitabo Olulasangeye kirungi nnyo kuba kinnyonnyola ebigambo ebizibu, enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba nakyo nze nakibawandiikira mukinoonyeeko. Olulasangeye ekitabo kino kiba kya mitwalo 10 ate kino ekyenjogera z'Abaganda kya mitwalo 6. Oba osobodde funa kopi ey'ekitabo ekyo. Effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 2022 kya mitwalo 3 osobola nakyo okukyefunira. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo osobola okukyefunira. Ne Bassekabaka b'ensi Muwawa osobola okukyefunira. Bino bya mitwalo 3. Kitegeeza nti bino byonna ku mitwalo 25 obyefunira n'obiteeka ewaka abaana ne basoma oba n'oteeka ku ssomero abazadde ne mugulira abaana oba abasomesa ne mugulira abaana ku ssomero abaana ne basoma olulimi Oluganda ne balukenkuka. Kakati nendaala emala bitono naye okuganira kwandisingako kansooke mbawe taata ababuuzeeko mu ngeri ey'enjawulo mwenna abangoberera abatugoberera ate era abatulaba abalabi baffe ab'ensonga. Kansooke mubawe ababuuzeeko mumuwulire mu ddoboozi lye ate ekintu kitambule bulungi nnyo. Kale taata babuuzeeko yogerako nabo abatulaba. Wallahi abatuwuliriza musibye mutya nno. Amannya agange nze Bosa Jackson nga ntuula mu kyalo Kasudde omuluka Kyengeza eggombolola Masuulita Mutuba gumu. Balamusizza mwenna abatuula mu ggombolola eno mwenna mwebale nnyo okubeerayo era mwebale tuwuliriza tubasanyukidde nnyo. Amaliriza okubabuuzaako era kati tugenda kunyumyamukko mu kino nakiri tuli mu mboozi eno ey'akakandaggo. Bano be mulaba wano abasigadde bazzukulu be ali ne bazzukulu be era nga kamba baweeko omuku omundooza kantandike n'omukulu Kiyinja Aloysius omuzindalo ojja kugukwata oyanjuleko eri abatulaba era abatuwuliriza. Amannya agange nze Kiyinja Aloysius ndi eno mu kyalo Kasudde. Balamusizza nnyo. Weewaawo naawe weeyanjule eri abatulaba era abatuwuliriza. Naye wotosituka n'otuula yogera eri abatulaba abatuwuliriza. Amannya agange nze Rama Basoga Ramanzani. Rama Basoga Ramanzani. Kale Rama kakati naawe sebo nawe weeyanjule eri abatulaba n'abatuwuliriza.
amannya agange nze Kiwuuwa David balamusizzaako nnyo. Otyo okoze bulungi nnyo. Neyanjula eggwani tajja kweyanjula. Ono bamuyita Kim. Eddala mpozi yaani? Eddala gwani? Yagire. Samanyi linnya ly'eddala. Muto nnyo era nga bemulaba, naye abalungi tumaliriza okubabuuzaako n'okubaaniriza. Taata muwulidde. Taata alabye ku biro ebiwera era ensonga lwaki leero sazeewo tunyumyemuko naye mu mboozi ey'akakandaggo. Alabye ku biro ebiwera ne ku mirembe egiwera. Mubadde mukimanyi nti gavumenti eno y'omu ku baalwanirira okulaba nti gavumenti eno ejja mu buyinza, era kati ndi naye olwaleero. So mbadde njagala okusinga ddala kunyumyamu naye ku byembeera nga bwe yali mu biseera eby'entalo. Ffe tetwazirabako, twali bato. Atunyumizeemuko mu mboozi eyo gye nvudde tebibadde birungi. Omukyala Harriet Kisakye yayimba kati yafa, era tumuyita Nguli, tetumuyita mugenzi. Abamu temwawula wakati wa mugenzi n'enguli. Nguli aba afudde ng'emyaka giseewo mingi, ate omuntu ng'afudde nga bakamuziika abeera mugenzi. Kati ekigambo ekyo tukikozesa nnyo okutegeeza omuntu eyafa edda. N'olwekyo ebbanga liseewo ddene nnyo. Taata embeera nga bwe yabeeranga mu biro eby'edda kyali kitya? Mwamalako mutya? Mwasobola mutya okuyita mu mbeera ey'okusoomozebwa? Kamuwa omuzindaalo. Omwaka ogw'ekinaana twayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa nga omukulu Obote abbye akalulu. Mukama waffe ali mu buyinza ku ssaawa ya leero, Pulezidenti Museveni yajja okulwanirira eddembe. Ng'omukulu Obote we yabbira akalulu yali azizira enkola ye gye yasooka okubeera nayo mu myaka egy'emabega we yasookera okufuga Uganda. Pulezidenti Museveni aliko ku ssaawa ya leero n'ayagala alwanyise omwami oyo kuba enkola ye gye yali ateeseteese ey'emabega gye yajja nayo era atandikire we yakoma. Pulezidenti Museveni yatandika olutalo lwe mu 81, namweyungako mu 82 omwezi ogwali gwa 6 ne tutandika olutalo luno